Beyond the newsroom, where untold story is revealed. N'omutaka omu yangambye bagenda Namibia ate Kattikiro yabamisa kyanso okulaba kabaka nemubuuza ddi kabaka lwakulaba ngo amaze kuyita wa Kattikiro ku mutaka nakyo sikitegeera era lwaki tebamutegeeza ndi Kattikiro muzzukulu omuganda tafugwa omuganda afuga bisolo naye omuntu tofugwa bakulamula buki n'omuntu gwe tuteekako toopu kabaka tatufuga atulamula buki tewakyali Buganda yasigala mitima gyaffe naye bakisangulawo ne bawanikawo sentu ate nga tuli mu sentu kambabuzi teri mumbowa teri musirikale alina muyinza gaana mutaka yenna kuyingira kulaba kabaka entubiri mwebaze olw'okwewaayo dedication olw'obuntubulamu decency olw'obwesimbu integrity n'olw'okubeera namwatulira outspokenness. Baganda bange bannyinaze ebigambo bineeno olunaku olwaleero njagala mubiwulirize ate mulabe vidiyo eno n'obukakamu kwoteeka okubeera abekkaanya ennyo nnyini ddala. Olunaku lwaleero omukulu Owekitibwa amanyikiddwako obulungi nga Muliika Dan Muliika abadde agenda mu maaso n'okubeera ng'ayeebaza omutonzi olw'okubeera nga mwanattu amutuusa awo n'obuweereza bwagenze mu maaso n'okubeera ng'aweereza abakungu ab'enjawulo okuli omulodi wa Kampala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze okuva mu kibiina kya National Unity Platform kwoteeka abalala okuva e Mengo bamwegaseeko okubeera nga bamujagulizaako. Ebigambo bino bibadde biwanvu mbikutemedde awo mu ntandikwa wabula ate gye tweyongera mu maaso kyekinyusi kya vidiyo eno. Kinajjukirwa nti Kattikiro Charles Peter Mayiga y'omu ku abo abalemesa abataka okubeera nga balaba kabaka. Kaakati nno wuuno yali Kattikiro Muliika Dan agenze mu maaso n'okubeera nga akinogaanya butereevu nti teriiyo Kattikiro asobola kugaana abataka kubanga abataka be baddirira beene era teriiyo asobola kugaana Kattikiro abeera muzzukulu buzzukulu. Waneeno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wagendedde mu maaso n'okubeera nga oboolyawo eddoboozi likaamuuka. Nsonga ki emuleetedde okubeera nga akyuka ate era biibino ebigambo nga yeebaza Kattikiro amanyikiddwa nga Dan Muliika n'ebyo bye yakola okubeera nga musajja mwesimbu. Nkusaba n'obuwewumbeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo soko gimpeere like mwattu etambulire eddala etuuka ne kuoyo ali eyo eyandyetaaze okubeera ng'agiraba. Kankuwe vidiyo eno nga Kattikiro Dan Muliika ng'agamba nti teriiyo muntu n'omu akkirizibwa gaana musajja abasajja ba kabaka abataka oba abaami ba Ssaabasajja kubeera nga bamulaba kabeere Kattikiro kabeere mumbowa. N'omutaka omu yangambye bagenda Namibia ate Kattikiro yabamisa kyanso okulaba kabaka nemubuuza ddi kabaka lwakulaba ngo amaze kuyita wa Kattikiro ku mutaka nakyo sikitegeera era lwaki tebamutegeeza ndi Kattikiro muzzukulu tetubeera na Kattikiro atali muki muzzukulu agaana ati omutaka okulaba ssentebe Ssaabataka ebyo lwokubanga nabo tebamanyi bagenda ne bagonda ate ne bagondera omuzzukulu yabalagidde byerimu ku bitabo bye Buganda. Tuddeyo mu nnono tulambike emiramwa njagala ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kattikiro Dan Muliika eyawummula wano wasinziridde n'ategeeza nti tuddeyo ku nnono so
sigenda maaso na kubeera nga twesigama kwabo oba oliawo abeeyagaliza ebyabwe. Wano wennyini wasinziridde n'agamba nti newankubadde ab'omumbowa kabeeraani teri aganda mutaka kulaba Ssaabasajja Kabaka ne bw'aba awummuddemu atuulako awo wa mabbali n'amulinda lwamala okuzuukuka ne bamutegeeza nti munnange omutaka wo gundi abadde azze ng'ayagala kubeera ng'akubuuzaako kubanga beebo abalina okubeera nga batuukirwako ensonga. Teri mumbowa, teri musirikale alina muyinza gaana mutaka yenna kuyingira kulaba Kabaka mubiri bamubyesali. Bw'osanga ng'awummudde mu protoko z'olubiri bakussa mu kigambo. Bwe gubadde gutyo, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olukuta Kamansukira ategeezezza n'agamba nti Buganda bagirwanyisizza okulaba nga baagala okugissuula ogiteeka ku ttaka. Kyova olaba ne bwe kuba ku maapu ya Uganda, Buganda nga yo bagijjako ng'ekyokka ate bwe tutunuulira myaka egy'emabega Buganda yali nga ku maapu naye kati bagifuula Central Region. Waneeno nno watuzibulidde amaaso ng'abuuza nti mawanga ki agatwetoolodde. Munywanyi ngenzo okutunula nga mu mbiriizi side eno waliyo Tanzania, mambuka waliyo eri Sudan, kyokka nga wansi ate nayo waliyo ate eggwanga lya Tanzania nga be balirwana baffe. Ne twebuuza bwe bagamba nti Central kitegeeza masekkati ate lwaki tubeera nga tuliraanye ensi ziri eri ezituli emabbali. Kano nti kaali kakodyo akatuukiriddemu okubeera nga balwana Buganda n'okubeera nga oba oliawo ekifaananyi kya Buganda bakinnafuya mu bantu. Tewakyaliwo Buganda yasigala mitima gyaffe naye bagisangulawo ne bawanikawo Central ate nga teri mu Central. Kambabuuze ziri Uganda eri wano mwe bayivu gwanga ki eri tuli mu North tebalimanyira kemanya tolimanyi. Sudan gwanga ki eri tuli mu East. Kenya gwanga ki eri tuli mu West. Gwanga ki eri tuli mu South. Tanzania kakati territory wibange genda nekonera ddala ku Tanzania ebeera Central. Ekyo kakibalekere namwe. Ekibuuzo ekyo omukulu nga bw'agenze emaaso n'okubeera ng'akibalekera banywanyi nange nkibalekedde mu comment section yawo muteekeewo answer oba oliawo mudde mu mitima gyammwe mwekifumiitirizzeeko era mwebuuze kyajja kiti era lwaki kiri bwe kityo. Kakati nno mu ngeri y'emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asinziridde wano n'ategeeza era ne yeebaza Kattikiro ono okubeera nga ayimiriranga omusajja n'okubeera nga akola emirimu gy'Obuganda kw'oteeka n'okulwanirira eddembe ly'abantu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti Dan Muliika Kattikiro ono eyawummula ye musajja ate erya ntama gwe tuyinza okubeera nga tugamba nti abadde omusajja enjasa biggwera nno amusabye obutalekaayo kubeera nga ayimusa eddoboozi ye kubanga Uganda n'abaana ba Buganda bakyali yeetaaga okubeera nga liba yogerera. Tukwebaza sebo tukwebaliza ddala kozi omulimu gwo tetukubanja naye tetugamba nti olekerawo mukama wange kubanga eddoboozi lyo ddene nnyo liweebwa nnyo ekitiibwa Honorable Ssenyenya kyogeddeko timunnange ze nnyinza okwogera ne baga oyo kyakola nsiyo nabadde n'amalaasi oyo alabika akyamabuza Obana ezibya nga nkyamenekanga bwe namenekedda ekyakulisi atamula ebibi byakiyayi oyo bagamba bavubuka abanyiivu nobwe can dismiss the comment tewali asobola kutwala ddoboozi lye gali akuzannya so tukadde waffe tolekerangaawo kubanga bangi basirize mukama wange basirise babitulekedde tufaanana ng'abeerogoza bwe twogera amazima bagamba tusiga bukyayi bagamba tusosola mawanga fe bwe twogera amazima n'abaffe kennyini batukyawa mukama wange bwe twogera amazima bagamba tuvoola bwe twogera ku bulyake bagamba tetwagala bwakabaka so mukama waffe bw'ovaayo gwe n'oyogera kitugayidinga nnyo naffe eddoboozi lyo si kwogera bwogezi just febe tulowooza naye njogera byolowooza kuba eddoboozi lyo tulyesiga ssebo tukwesiga tukwesikira ddala.
Omuloodi wa Kampala waneeno nno naye wasinziridde nagenda mu maaso n'okubeera nga alooperi Kattikiro Muliika ng'abaana ba Buganda bwe bagenze mu maaso n'okubeera nga bavundira mu makomera nga kw'oteeka ne state oba gamba nti abali mu buyinza okugenda mu maaso n'okubeera nga babakakaatikako emisango ye gy'agamba nti gye batazza n'okubeera nga bavundira mu makomera. Lord Mayor Elias Lukwago nga munnamateeka omukenkufu era omutendeke eyagakuguka ng'amaze mu maaso n'okubeera nga agapractice ngoba kye tuyinza okugamba nti nga agakakkalabya okumala emyaka 20 gye tukubye amabega. Ebigambo bya Lord Mayor Lukwago beebino nzikiriza mbikuwe ate era abaana abalwanyi n'obatwala mu general court martial nga yagamba dati court martial nfuterimu mateeka n'obagamba nti kkiriza nti nalikola bomu nalitegeka kino kola kiri osobola okuva mu kkomera. Abaana abo lwaki batuuka ku mbeera efaanana ekyo nti tuteekeddwa okusituka mu tusikirire mu bantu bano nga tuli kitole. Era njagala okwegayirira pulezidenti namwe abali wano buyongo tulisosobaza ensonga zino lwaki ogenda mu social media omunaaluka n'agenda nawalabula weyetandikiriddwamu ofcourse nze nomumpalabula terinyuma nnyo naye nsaasira gwampalabula nengambala kusajjakitawe ompalabula otandikidde jjo n'okutawolekera noddawamu tebinjikulatama naye manyimu ojja kutegeera nkya naye ate ngaobudde tukulese ate ng'oyonoonye tayimu yaffe nnyingi kyekisinga okunuma walabula oyo atibugumye eggwanga litono. Lwaki walabula Kyagulanyi, lwaki walabula Besigye, lwaki walabula Lukwago, lwaki walabula tuteeke mundu wawo tuteekeddwa okukola ki okukiteeka. Maliriza ebigambo byange nga kino kyokka ekya Zambogo njagala okimalirizayo buli Zambogo wabula ebigambo bya Lord Mayor Elias Lukwago bituukidde mu kadde katuufu eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga kye kintu kyabadde alindiridde okubeera nga awulira kubanga era waneeno ekyo kirabise bulungi nga ettaka erigudde oba nga ekimera oba ensigo egudde ku ttaka egimu so si yeegudde ku jjinja. Waneeno wamutegeereza n'amugamba nti munywanyi ne bino byaliwo era bwe biti bwe byagenda mu maaso n'okubeera nga bitambula. Sebo omuloodi nsaba okuwaka small history kano mukama wange kino wakubadde ebiseera ebisinga tukulemberwa abantu naye abamu batumisirikinga kubanga bannaffe abaava mu DP ey'ebiseera ebyo eya Ben Kiwanuka be bakola kewayi ng'omulimu gwayo sikola kintu kyonna wabula kulemesa Ben Kiwanuka era basakisidinga ne bamulemesa naye kubanga baali bagambye nti bo be bakiikirira interest za Buganda naye nga kyebali bagala kwali kutuuka mu parliament batuuka mu parliament naye omwaka emyaka that was 1966 benyini benfuulira Ssekabaka Muteesa era olwasiga Ssekabaka Muteesa bonna bakyuka ne badda ku saidi yogote ne bajoininga UPC onsinga okumanya ebyo byafaayo. Kitegeeza ki tine mu mulembe guno waliyo bali nga bajja kujja balemesa omwana wa Buganda kubakkiriza obagaana ku mulembe guno nako kuliko Ben Kiwanuka nga bamwagala ewaabwe naye ate nga basinga mwagala eri. So baweebwa emirimu sijja kwogera linnya waabwe naye ne ku mulembe guno kwe bali bajja kujja bagambe nti ffe interest zaffe tetubulira bya Uganda oyo tayagala Kabaka ffe tuli ba Buganda yokka oyo atuleetera bya Uganda tetuli ba Buganda yekka naye beebamu bene yabwe tubuulirako n'agamba mubeegendereza nnyabo kubanga ebiseera ebisinga babeera batume. Be very sure mbyogeredde wano naye mujja balaba mu bbanga eritaliri abantu ababuusa dda nga beegase oyo yalonda minisita ng'omulimu gwe gwakukola Ssaabasajja Kabaka. So ekyo njagadde nkibagambe kati nga kyalina omukisa ogwogera nammwe ffenna tetumanyi bigenda kuddako. Robert Kyagulanyi Ssentamu Principal wa National Unity Platform oba omukulembeze w'ekibiina ekya NUP waneeno wasinziridde n'ayongera okubeera nga yeebaza Kattikiro yawummula amanyikiddwa nga Dan Muliika n'ategeeza nti tolekangayo kubeera ng'oyimusa ddoboozi lyo kubanga eddoboozi eryo likyusa bingi mu ggwanga kw'oteeka ate n'okubeera nga lirambika omwana wa Buganda. Kwebaze olw'okwewaayo dedication olwo
olw'obuntubulamu decency, olw'obwesimbu integrity, n'olw'okubeera namwatulira outspokenness. Webalire ddala oturepresenteze bulungi nnyo. Tetwakulanga bakitaffe batuyigiriza nti ekirifaini mu Buganda kyekitiibwa. Mwattu oteeka twakimbalako ekitiibwa kya Buganda kyabadda siryanyi siriki naye ekitiibwa. Ekitiibwa ekyo kiba mu ekitiibwa ekyo kiba mu webalese okusigala ng'oli wa kitiibwa. Webalire ddala kikulu nnyo kubanga otuwa the perfect definition of an elder in Uganda. Kumulebe gwaffe ekyo si kya bulijjo. Mukadde wange mwe mwali ku myaka gyaffe osobola okukwata omwana n'omutwale wamu akubulemu ng'oteresa muno ekiraamo, ng'oteresa muno ekyama, mujja kukkiriziganya nange baganda bange esi bwe kiri ku mulembe gwaffe. So tuba tukyalina bakadde baffe ba elders betulalirako abalina values ng'ezo, tulina okubeebaza bongabo okuba kuba kusalawo kwa muntu. Ebigambo ebyogeddwa ku Dan Muliika Kattikiro wa Buganda eyawumula Owekitibwa nkugambye byo tebiggwa malojja biwoomu munnange nga kkubo lya ffumbiro anti buli yakavaayo oba osuubira okubeera nga kadda eri omumwa. Baganda bange njagala nkuwaate ebigambo bino ogende mu maaso n'okubeera nga ate obiwuliriza bulungi. Omuganda tafugwa, Omuganda afuga bisolo. Naye omuntu tofugwa, bakulamula buki? N'omuntu gwe tuteekako toopu Kabaka tatufuga, atulamula buki? Okulamula okwo mwalimu ogenderedde biki ebirimu? Kulimu bingi. Awuliriza, oteesa, onoonyereza, oyagaliza, okyawa ekibi, ebintu okulamula kyebira ki. Naye weno n'abazungu no katono batukoppe baba bagamba nti buli oba kiyita politics, naye bwebabuuza nti politics kitegeeza ki? Ti science of managing society. Ekitegeeza ekintu kyonna ekikoleddwa scientific mukinoongereza muba mwagala kuddeyo ekyo ekituufu, si bwe guli? N'olwekyo twagenda ne tuwanika abatukulembera wano ne tubayita abafuzi. Batukolera ddala ekyo tebatukkiriza batufuga bufuzi. Tulidde mugamba bano abaana be baasiba ate ne babagamba okugenda mu magye beetonda oluvannyuma lw'emyaka ena era giweza. N'okuuza luli bwewamukwata yalina omusango, yalina emundu eyo gye batugambirira. Naye n'otokuswala n'agamba nti abantu lwaki musibye emyaka ena okutuusa yeewe yeevuddemu n'ayeyatibira nti nze kitegeeza obadde omutulugunya. Okutulugunya kulungi ekyo byonna n'oyo yakikoze teyakitegede yeyasoose okuzza omusango okutulugunya omwana emyaka ena nga talina nakyamwalidde n'agira kyova olaba nti mu bintu ebyo twatandika systems oba onoddukanya gavumenti oba obukulembeze, kubanga Omuganda lyabeera n'abakulembeze tabeera n'abafuzi. Era nze njagala nnyo mwewala ekigambo ky'obufuzi kyatwonoona kyekitukola Bobi nnyo, kubanga omufuzi bwakugamba nti yerawaawo ngeyeetooloola bwati nga tonnayerawo bwadde asamba buki. Naye omukulembeze ate agamba twagambye obadde wakafaawo omugenyi najja nja kumufumuliza ebifuzi amanya nti kituuka mbadde ekyakola kano obalunga nti naye wakayadde olaba wokola ebintu ebyo byonna ku kintu kyekimu naye tokuba kukola bali muteebereza wano nengeddeko ne poliisi oba yaze kulaba nga tetute batuulirayo ekibaddewa motoka ya poliisi mugyabyamu bayinza okuba nga babatumye kujja kusamba, kubanga mu Uganda okusamba busambi tebasooka kumanya oba kozeza wakiza omusango oba nedda. N'olwekyo ate kituleetedde ekyo kuwaga bakulembeze nti bafufuga buki bufuzi. Mwandiise constitution kati ngamba n'ebyo waliwo agambye nebadde kumwogera ku bya constitution kati nga mwami lumu bwe yaleese etteeka bakyuse opposition
ate bagenda nebateekatele baba bamulonda nendabira ddala nti ne constitution tebagisoma baba bagisoma tebagitegeera abakola constitution eyo newankubadde Muliika ne bannange bwe twali mu lukiiko Mengo twabagamba constitution eyo temugikkiriza si abannauganda y'abantu simanyi oba mukyakirina ne mututuuma bannalukalala si bwe twagamba nga bagimaze mu 95 naye sirabangayo nawe amawulire addayo n'agamba katunoonye Bamuliika kye baali bagamba mabula mugenda mugenzi byaki naye ebigambo by'Owekitiibwa Dan Muliika Kattikiro eyawummula mu biwulidde bulungi. Ekyamazima amatuufu kiri nti Uganda n'ensi weetuuse kaakano yawabadda wabula ate Abaganda bagamba nti nno munnange gusinze ali wa bitono. Owekitiibwa Dan Muliika oba oliawo munnange gutusinze ate era ekisonyiwo kye tusaba ng'abaana ba Buganda kubanga abamu ku ffe ekkubo twakwata ddala naye nga n'abakulembeze abatukulembera oba oliawo nabo lyekkubo lye babayisaamu. Ebigambo ebyo mubifumiitirizeeko nga bwe mubiwulidde kubanga bibadde bikulu nnyo olunaku olwaleero. Sitera kukola mboozi mu budde nga buno naye ate ngikoze olwa demand ne mboozi ne information ejjuddemu. Yinze ddeni okubeera nga nkuweereza ku mukutu gwa Beyond the Newsroom nkusaba subscribing, liking, sharing, ate ayagala olanga naffe tukubire ku simu eyo ate era akwasaganya ebyobulango ajja bayogera naawe. Highly favored ogamba otya kwateeka getred webale kubeera nga otugoberera n'abaana abalala ababeerako ku mukutu guno. Tugenda beera nga tuweza ba subscriber 2,000 omwezi guno. Kijja bakyoyoleka butereevu nti mu myezi 7 nga tuli ku mpewo tuwezeza ba subscribers 2,000. Kiba kya muwendo mungi era munange okuneegattako sikitwala nga kya muzannyo oba mu lulimi olunyanyembe I don't take it for granted. Wabula mbasabira Mungu abawa omukisa mu byenfuna byammwe buli mulimu gwe munaateekangako emikono gyammwe Mukama agende mu maaso n'okubeera nga aguwa omukisa. Eyo yessaala gye mbasabidde nga tumalako omwaka guno. Njagala Katonda abagaggawaze n'ebyo bye mwasuubira okubeera nga mukola ate era mubituukeko tusobole okubeera nga ffenna oba oliawo tujaguliza wamu ng'ate akaseera ako katuuse. Abankuumira atakuumira mpeera mbaagaliza bye munjagaliza ate era mweraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.